Father Kafeero asinzidde ku kyalo Semuto mu disitulikiti Nakaseke bw'abadde asabira amyuka ssentebe wa Semuto Town Council Mulangira Paul Juko ku kabaga kategeseeyo okwebaza Katonda oluvannyuma lw'okumaliza emisomo gye bwe yafunye diguli mu Social Works and Social Administration ne Administration Law ng'omukolo gubadde mu maka g'abakadde be. Mukama tukuweereza ekitambiro eky'okutendula ebirungi by'otuwadde nga bwe tukuwanjagira. Father Kafeero agamba nti kiba kirungi omuntu okwebaza Katonda bw'alina ebirungi by'atuuseeko so si kumujjukira mu kaseera kazibu kokka. Mirundi mingi Katonda tukolera ebirungi bingi nnyo mu bulamu bwaffe. Kati ne kino ekikulu ennyo ekyokumaliriza emisomo kikulu nnyo mubaddemu omukono gw'Omukama Katonda. Y'ensonga lwaki neebaza famire eno ekyensusso batuyita ku mikolo egy'enjawulo egya graduation naye abantu essaala tebagirowoozaako, balowooza ku bintu birala ne bakuyita nga faazo gy'obeerewo obubeezi ne beerabira okusosowaza essaala. Ate ffe mu Ekereziya ekitambiro kya Mmisa y'essaala enkulu mwe twebaliza Katonda olw'ebirungi by'atuwa. Ssentebe wa Town Council y'e Semuto Richard Kizito asiimye Juko okubamuliza ekyo kanaakuutira abazadde ogenda mu maaso n'okusomesa abaana basobole okufuuka ekyomugaso mu ggwanga. Njagala okutwala omukisa guno bassebo ne bannyabo okwebaza buli ssekinnoomu atadde omukono ku Mulangira Juko, atadde omukono ku baana baffe bali bonna, ate mwebale kwagalana. Netiwaka gye muzimbye tekoma wano ku graduation. Juko ebyangu bimanyi. Omulangira Juko yeebazizza abazadde be n'abo bonna bamubeereddewo mu kusoma kwe. Neebaza nnyo omwami Giso owa Semuto Town Council. Neebaza nnyo kojjange omwami Alfred Lukwago Ndaali, Speaker wa Semuto Town Council. Neebaza nnyo omwami lwakuba obudde bumbuzi obujja musirikale baali bamuyita Namanya. Abakulu abo saakolanga kintu nga sinnabeebuuzaako. Era banyamba kisanja ekiwedde n'ekitambuza bulungi. Meya n'asobola okusiima ate nanyongera ne kino. Naye mwebaza meya. Oluvannyuma abayimbi okulibere Mukaabya ne Fred Ssebaale bakyamudde abantu abadde bazze ku mukolo guno. Ate ekibiina ky'abavubuka Abakatoliki ki St. Charles Lwanga Bukeerere Parish Youth Apostolate bajaguzza wamu n'abakadde olunaku lwabwe olw'abavubuka nga batambulidde ku mulamwa ogugamba nti nze siikwerabire nga ggwe nga bakuŋŋaanidde ku Eklezia St. Mbaga Tuzinde ekyesereka mu disitulikiti y'e Mukono. Bano basoose na kitambiro kya Mmisa nga kikulembeddwamu Reverend Father Philip Sawajje Kimbowa n'akubiriza abavubuka okukozesa emibiri gyabwe obulungi basobole okugiganyulwamu mu biseera by'omu maaso nga bakaddiye. Mukadde kukolerera ggulu. Awo nno mubeera ng'oluse emyaka gy'omukadde ebintu ebimu bireke. Toyinza kubeera mukadde ng'olina abalabe baaki. Buli bakolerera ggulu buli mukadde kasita oweza emyaka 6. Ate ababadde tebamanyi ti bakadde. Oweza emyaka 6 ng'oyingidde. Abakuutidde okubeera abakozi n'obutaana mu lulu ku bintu eby'amangu. Ne bakusaba bati oli mu myaka 6 oli mu kufuuwa mmindi. Ogifuuyira ani myaka 7? Myaka gya kukolerera ggulu. Byona by'obirabye. Myaka 7 bakusanga oli mu ntalo za kubataka. Ogenda kulikolerako kyo tasobola kusitula nkumbi. Babakadde Father Sawajje abasabye okukuuma enkolagana n'abantu abeetoolodde mu bitundu gye bawangaalira ng'Omukama wala n'abasamiza okumpi naye. Twala tugambe bw'otoola ky'olina n'ogabba bw'ojjawo Mukama ng'akola atya? Bw'osigalalewo nasijja kutoolako sijja olina wanoleka n'eziveeyo Mukama talina wakuddiza. Ekwenyi Henry Ssabavubuka wa Dinali Nagalama akubiriza abavubuka banne okunga bannaabwe beeyunge ku Eklezia okutwala ekibiina kyabwe mu maaso. Ate tulina enjiri gye tusinga okubuulira wano mu Bukeerere Parish Apostolate, tubuulira enjiri ey'obuyigirize. Abavubuka baffe nze ne bw'obeera nange nkugamba waayi kaakati olina okuddayo yongereko ku bitabo
omukulu ayigiriza abakadde mulimu abagezi kubanga muzeeyi mubiru abakadde abatandika wano baali bakadde bonna. Bukerere Parish ye yasooka okuleeta ekirowoozo ky'okukuza olunaku lw'abakadde mu ddinaala ya Namiryango ate we mbasirimbye ne mu ssaza ly'e Lugazi. Obadde okukebera abakadde endwadde ez'enjawulo ne babawa n'obujjanjabi ne galubindi ez'okusoma nga bino byonna bibadde bya bwereere. Abavubuka boolesezza ebitone byabwe nga bayita mu kuyimba n'okuzina ebikyamudde abakadde. Waswa Beka Sento Nkagere ne Gisebala Kadde bakusakidde eggulu eno.